azimba eddwaliro Busaabala ate ab'Ejjinja bakole batya? Singa yabadde atugaye mbw ayagala kuzimba malwaliro mu nsi yonna. Buli kitundu agende nga teekayo eddwaliro. Twalimuwuliriza naye ayagala kuzimba eddwaliro limu atayagala ddizimba. Aleka ndowooza ayagala ddizimba. Kansubi bitambula ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ate nzizeeko mu bifo by'abagagga. Manyi tubeera eri ate mu bafiiki Gaza, simanya balye ni sikiini, bwe tubeera eri mu bageto. Leero nzizeeko mu bifo by'abagagga. Waliwo omuyimbi gw'otuukako naye olabika bulungi onyirira kale kwegamba nange kyendiko nze akiwulira naye tugenda kwogera ensonga nnyingi nnyo eza gravity tugenda zikoonako. Omukulu ono teyeerya mu ntama mukimanyi bulungi nnyo. Federation tugikwateko, eggaali z'abayimbi tuzikwateko. Beera ku kacumbaali ate gwatana basubscribinga koona kade ate nno olwaleero ekyenjawulo mu Sudan yali ku kamera tusimbudde embalaasi. Timanyirawo ne komba ne kwelima tevuunya namagala tevuunya kayemba nantabulirirwa nze seeguya ku bakazi abali e Kampala ne weesumbuwa. Waddawo Siza man. Nga gyendi obulamu bugamba ki? Obulamu buli bulungi. Watulekera hit ne tufa nayo gwe noyita muno. Paka kati ndaba buli ssaawa mbeera muzikuba hit. Tusuubire nti nno kati okomewo mu Uganda official. Sikyasobola kubeera mu Uganda official naye nga music ye ngenda kuba nkola ki? Ngenda kuba mukola. Kuba ne wolaba abayimbi abasinga simanyi lwaki abantu basuubira mbu olina kuba mu nsi okuba omuyimbi. Ne ba David abo boolaba e Nigeria babeerayo lwalumba babeera simanyi South Africa, America naye nga basiba bakuba music. Lwakuba na Uganda tulina mentality mu muntu waba tali mu Uganda abatakyayimba. Abasinga bagamba ka story nnyo ennyonyi music oba ogenze naye. Si bwe kiri. Era ojja kusanga nze mpulira wana abantu bantaaginga nga siriiwo nga ndaba music wange bali muzannya ma club biki. So mentality tulina okujejjamu. Ki ekyakujja mu music oba n'osalawo opposing emuko? Music ate munne tukula kati waliwo otuuka omuzungu agamba ekintu kyonna kyokola emyaka 10 nga tokifunyeemu nga bw'oyagala gezaako ku birala naye ate tekigamba olw'okuba mbu oli mukola ebirala mbu ate kiri okite. Yongerako ebirala nga nakiriwo ekiri. Atugambe nti nno akasente kaali katono mu biseera ebyo. Akasente nsubira kaali katono ate nga bw'omanya eby'omuyimbi kati nja kuwa example. Omuyimbi wano agenda n'akola video ya miliyoni 10 naye nga talinawo yadde kapoloti mu kyalo kyokka nga mu kyalo waliyo obupoloti obwa miliyoni 5. Kati waliwo ekitagatta kati ng'omugezi olina osooka n'ogamba kiriwo ekisinga obukulu. So awo we tuli. Tutunulire wano w'okomeddewo nga music akyuseemuko. You are to compare and contrast music omwakubiranga ne kati regime eriwo. Kyeki ekiringa ekikyuseemu ku music wamwe bali byonna kyekimu. Ekyaffe kyali kya tabbumu. Ekyaffe kyali kya tabbumu nnyo. Wakati music ogenda okulaba njagala okwate ennyimba olwaleero zonna ezikuba. Onaasobola oziwuliriza myaka 3 maaso. Nakati ekyo kyovolaba nze ngamba nnyo abantu bajja ne bambuuza abayimbi abapya ne mbagamba sobola commentinga ku muyimbi mupya. Omuyimbi oyo mupya aliwo mulinde emyaka gye nnyimbidde oddemu omumbuuze. Omuyimbi gw'oyagala okumbuuza olunaku lwaleero onaasobola omumbuuza mu myaka 8 okuva kati singa Katonda aba atuwadde obulamu oba ojja kuba ombuuza mulala ate ngono gwe wandibadde ombuuza kati tosobola mumbuuza. So making a sense. Era mbadde ngenda kubuuza ku eno generation eriwo olaba aliwo asobola omaintaininga ekintu kyammwe. Kati abaana nze sayiro gye nkubiramu biki club bangers nja kugamba abaana nga ba Viber ranking waliwo omwana bamuyita Mark the Abani. Abaana we bali bangi abakuba. Mu biseera era bwe mwakubira ennyo wabeera mu Firebase biki eggaali z'abayimbi obudde buno eggaali zizzeemu naye zeekubira ddala ate kaakati anti buli kintu eggaali erina okuvaamu ebizibu. Njakuwa example Jamaica waliwo Vibes Katero ne Movado bakola ekintu kyekimu ekiriwo. Omu ali mu kkomera bamusiba mayisa n'omulala yaggwamu amaanyi kuba oli olwamusiba ono naye naggwamu amaanyi. Kati bye bijja okuva mu ggaali ganga si kintu kya muzannyo kiri serious lwakuba abantu babirabanga eby'omuzannyo
naye nga biri serious. Era wajja kubaamu omuntu ajja okukola kyofuna obuzibu abo ababikulira bamalize nga bali mu buzibu. Magezi kigoyinza obbawa. Ndowooza abantu twandiyimbye bwe tuba twagala music tuyimbe n'ebino ebintu by'okulwanagana omuyimbi alwanira mu studio microphone naye bino ebyokubagana physical ensuubira tebirina we bigenda kutwala music industry. Okay. Tugenda vuga chap muko wantu wenjagala wala twogere muko woberedde nga toliiwo ebibiina byameruka awuma wagirekawoko naye nga teri active bulungi nnyo obudde bunebeera active ne wajjawo federation ne wajjawo superstar kati obudde buno ekiri kumanya abantu ye federation simanyi oba ogirimu oba togiriimu then federation tebanampita kati ninga atabimanyi kubambi uli buulizi mu ngambo ate nga nange ndi stakeholder suubira bandi badde bongeramu amaanyi mu kumanyisa abayimbi ekintu awareness erabika ebulamu bandi badde kati buli TV balinako program esomesa abantu ebintu ebyo buli nga muyimbi bookeera olaba message ku simu yo n'ogamba leero tulina meeting waneeno biki naye tetubiraba. So nsubira betaaga bakyalina omulimu gw'amaanyi. Anti Eddy Kenzo yagamba babeera ku Sereni abayimbi bonna balina okugendayo ne babeera tebakwiso ina tuukayo butuusi. Ekyo kiba tekimala. Omuyimbi olina omulekeramu naawe kali akatiibwa n'ogamba egundi katumuweerezeyo ka message. Olwa n'embaga meeting y'embaga omuntu bamuweereza message ne bamugamba owaayi tubadde tugenda kuŋŋaanira leero wali mwandiyiseewo. Ekintu kye balwanirira basically copyright. Olaba nga Uganda weeri esobola okuwa government copyright tesobola kukola wano. Mbuuza lwaki? Bwe nkwata oluyimba bw'obanga obadde muyimbi ne nkwata oluyimba lwo ne nduddamu n'onkwata n'onsiba ku poliisi e Makindye ne nsasula emitwalo 5 Makindye poliisi n'enta olwo copyright eba ekoze? Kyena badde njogerako mu interview ezimu ne mu Sudan nga mugamba mbu economy erina okuterera. Economy weterera mubaamu ebintu ng'ebyo nti enguzi waliwo ebintu byolina okusooka okujjawo kati ng'enguzi naye nga waliwo enguzi tewali kiyinza kutereera. Kitegeeza neonajja n'onkwata copyright nja kusasula enguzi nveeyo. So copyright eba ekoze etyawo iba tekoze. Kitegeeza Eddy Kenzo agira bwere bamala budde ekintu kye balina okukola baali balina kwegatta mu kulembeze yali ayagala obwa president ebintu ebirala ne bitereera bwe baba bagamba muno baagala kutereeza music naye nga tukyali abayimbi bonna balina kwegatta mabega Bobi Wine kuba ye muyimbi ate anti kati bwafuuka president baba bafunye copyright. Akondo kabagezi bokka kizibu nnyo kategeera already automatically baba kuba ye byajjo sookerako. Bwe mbanga nze mbadde muvuzi wa boda nenfuna obwa president oba ki obuyinza si bwa president bokka ebizibu bya boda mbambi manyi so kiba kyangu okubayamba. Ate lwaki bamulwana nnyo olowooza lwaki bamulwana? Anti kyenkugamba mbu kyegeze kigendererwa kyabwe si kyakutereeza ebintu bya wano kizibu nnyo omuntu okugamba mbu agenda kulwanirira wano mu Uganda. Abantu bonna boolaba beerwanako bokka. Buli muntu alwana kutereeza nsawo ye kuba tubawuliddeko mu COVID abayimbi baabawa ssente ezo ne zibulira awo. Kati n'ezo zijja kuwulira awo tezirina kye zigenda kukola. Ebbiliyoni 13 tezirina kye zigenda kukola. Tujja kudda waneeno ku interview mbuuze mbu waayi gwe sako yakuyambako nkugambe mbu bandikoze eki Kenzo budde bunaakola eki kuba ye kati ye president w'abayimbi bayimbi bonna batunuulidde ye. Obuzibu tebuli mu music industry obuzibu buli ku economy yansi nti ebintu bizibu wano si ffeffe kabayimbi bokka si be bakaaba wa boda akaaba ow'omukatala akaaba omusawo akaaba kyobola nti ekikiraga nti abayimbi abamu bali selfish. Gwe owulidde eri mu katale bakaaba owulira ababoda bakaaba owulira eri bakaaba ate gwe ogamba muze bayambe enze nzekka. So problemu yaabwe ndowooza weeri awo bo nga bo baagala kwefaako bokka naye tebafudde ku munnauganda wa wansi ate nga wano omuntu wa wansi yawagira omuyimbi bano simanyi ba corporate tebajja mu bisooto ng'enkuba yatonnye naye ono omuntu omwavu
asonda obusente bwe 10 ku 10 ate yajja n'agamba enkuba oba enkuba kangende ndabe Siza man. Oyina comment emu gye wayogerako about beggars. Wali otegeeza ki? Kye kintu era Bobi Wine kyabagamba n'abagamba bagenda bakola ki bafuula babega so nga ate mwandifunye share yammwe nti ebintu ensi bweterere ebintu byonna ne bibeera mu line kitegeeza tojja kwetaaga ate kulwanira copyright ejja kubaawo automatic. Kiringa Bulaya tosobola kugenda n'okwata luyimba lwa muntu n'oluddaddamu kuba etteeka amateeka agagenda okukakwata siga copyright gokka mateeka mangi agagenda okukwata. Okay. Nga tuluwumba cause ya gravity lwaki togyegattako? Teyina makulu. Lwaki teyina makulu? Kubanga kati bona azimba eddwaliro Busaabala ate ab'Ejjinja bakole batya? Singa yabadde atugaye mbw ayagala kuzimba malwaliro mu nsi yonna. Buli kitundu agende nga ateekayo eddwaliro. Twalimuwuliriza naye ayagala kuzimba eddwaliro limu ate ayagala dizimba. Aleka ndowooza ayagala dizimbira abali ebyennyanja e Busaabala. Omusajja yawaddeyo n'ettaka? Yamanyi naye nga nsubira abayimbi tuve ate nawulidde bagamba nina ka video ke nalabye nga agamba yabadde asaaga kali ku TikTok. Kati awo Siza be taking us serious. Mwemba nalabye video ye yennyini ng'agamba mbu yabadde asaaga. Naye okusaaga okukyo okutuuka okuleetera omusenyu ewa munno n'oguyiwaawo n'obusawo. Kyekyo kye nkugambye mbu singa yabadde mu nsi ensi erimu amateeka singa ali mu kkomera ekintu kye yakoze. Naye olw'okuba kye nkugambye mbu abaagala okutereeza amateeka mulina kutereeza amateeka gonna tosobola kutereezaako limu. Singa twatereeza amateeka gonna ekyo yabadde tasobola kikola. Kuba guyinza okuba yabadde atrespasinga. Kwe biri ku kamera era singa poliisi yavuddeyo nadda n'egamba ssebo watrespasinze ng'olina ku kamera n'ekyo kyakoleddwa kati kyo kikulaga copyright enaakola ddi. So ekitegeeza magezi omuntu waba asobola okumenya amateeka mu kamera nga n'ensi yonna eraba n'amenya etteeka. Kati nze omuntu nga nze eyeesomesa nsobola okulaba mbu ekitegeeza amateeka mala tegajja kukola. Kati agenda kye yakoze agenda akikole ku State House. Aguyo ku State House omusenyu. Awo ojja okutegeera. Nga tumaliriza musically okomeddewo ddala. Musically enkomyewo naye okubeera mu Uganda ekyo kizibu kuba kati nafuuka international sikyasobola kuddira pound kubala shillings sente namanyira kubala pound. Gwe jabuuze ku bantu omuntu obulwadde obukyasinga omuntu n'omujja mu nsi eyo n'omukuba n'omugamba abeere wano kifuba ddembe mu myaka 2 abamaze oggwa eddalu. Nga wamanyiira okubala nti pound 100 wenkifungisa nfunamu emitwalo gye Uganda 47. Ate kati ongambe mbu nina zifuna mu shillings mbanja kugwa eddalu ate mu nsange makindye mugambe Siza mani yavaako. So abantu basuubire ki? Abantu basuubire bamanyi bo bamanyi Siza mani si wa muzannyo era gwe owulira nga yannenganga mu mugambe tubaagala wali eri ku microphone. Abantu bayise bannaabwe mu bato ani gwe osobola okugamba bona gwayagala ayagala yakwewulira asabe. Asabe si bye bino ebyange waliwo abayimbi bempulira nga babayita mu bato ne badduka emisinde nze ebyange wendi. Lwaki totuwaayo ka concert? Ndowooza nja kuwaayo concert naye nze we naaba ngenda kukola concert sigenda kutunuulira kya ssente. Kuba ndaba abayimbi recently abayimbi waliwo omuyimbi yabadde yakoze show abantu ne bagamba show yamusaze ebiki byogenda okulaba nga abayimbi bambi tukyabonaabona nnyo omuyimbi akola show ate ogenda okulira emmotoka bagisise okyegeera tugamba eyo genda beera y'abantu kujja bwereere. Si yabwere naye ndowooza ejja kuba surprise. Bafaani bange mbagambe ngenda kuba waamu. Tugisuubira omwaka guno. Simanyi wonna weenajjira kasira Katonda mpa obulamu. Teyanziza. Mwebale nnyo kubeerako. Abantu tetunaba kumaliriza. Abantu bagambe Boulevard eri wano Zana
egenda kubeera creative space waliwo studio tugenda kuba tukola videos ez'abayimbi biki tugenda kuba tuyamba ba upcoming artists ba DJ ebintu byonna tugenda kuba tubikola abantu omuntu ekitegeza buli muntu yenna ali mu art sector waliwo wano ekisobola omukolera ayinza okuba DJ ayagala kukola mix talina player na biki tuzirina asobola okuba nga videographer naye nga talina cameras nga talina computer wa editingira videos ze asobola okujja ne tumuyamba ayinza okuba ndi dancer sirina background za kuzinirako sina zino bazita batya ezikwata videos biki tusobola okuyambagana ekitegeeza buli muntu yenna ajje wano for help ayetaaga byonna ebyo abatamanyi kuwandika nnyimba nze bampita dictionary sobola okubayamba nina already nakabeera wano twakabeerawo like 3 weeks naye nakarecordinga demo ezisukka mu 30 so bajje wano bayambeko sobola okugamba nja kuwaayo oluyimba kino ekintu ekikopyewa kintu just ideas zetwabanga nazo wano nga tuyimba naye nga tuliyala kati kyenejjusa ngamba singa nasooka Bulaaya nenkuba ku kirere nenfuna ssente nendyoka kuba kati ebintu ate binnyanguyira okusinga luli kabeeyi kali kati because waliwo n'omukulu gwe bawa studio gavumenti naye n'obudde buno tetumanyi kiriwo anti byo byenkugambye nti buli muntu agenda okusaba ebintu ewa pulezidenti yeekola ki kyova olaba we baagenda eyasaba basale tebaagimuwa naye ate abasaba amamotoka baagabawa kati obuzibu we buli era ye wa basale bamugamba gwe genda eri kitegeeza entertainment yonna ekiseera tugirabe era olunaku lwa leero wenkulagira mbu ebintu byaffe byakwagaliza leero tuli wano ne Viper ranking tulina